Akakiiko aka EMC mu kibiina ekya National Unity Platform akavunaanyizibwa ku kusunsula abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 olunaku olwaleero katandise okubeera nga kasunsula abantu abeegwanyiza ebifo naddala ku mutendero gwa Chairpersons LC5 era nga bangi bawerera ddala olunaku olwaleero bamaze okubeera nga basunsulwa. Wabula waliwo ekintu ekyenjawulo ekirabiddwa mu kusunsula kuno oba mu kuveetinga kuno. Ababiri bano boolaba bombi beegwanyiza ekifo ekya disitulikiti y'e Wakiso. Ono gwolaba gwe bayita Najja Nasif, ono ayagala kubeera ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso, bamaze omuveetinga. Gwali naye ye musajja mukulu ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Ssempala Kigozi era nga naye yeegwanyiza ekifo kye kimu. Wabula bano balabiddwako nga basanyufu nnyo, balabiddwako nga balagira ddala nti bonna ba kibiina kimu ekya National Unity Platform era balina ne be basuubizzaawo nga bw'ogenda okuwulira mu katambi ngenda kukakuteera obeere nga owuliriza bulungi nnyo. Wabula ebyo byonna bibadde bigenda mu maaso nga n'abalala bagenda mu maaso n'okuba nga basunsulwa era wenjogerera bangi abawerera ddala bamaze okubeera nga bayita mu kasunsulwa balindiridde bulindirizi ddi kadi lwegenda okuba nga ebaweebwa olukalala olunaaba luweereddwa kadi olunaaba lufulumiziddwa. Kakati gwatambula naffe ku mukutu guno byonna ojja genda maaso n'okuba nga obimanya. Sigalako ensonga zonna tujja zizikuwa, wabula nga sinaba okuba nga nkuwa abalala abasunsuddwa ngenda kusooka nkuwe ka momenti kano nga Ssempala Kigozi sajja lya Beene eyeegwanyiza ekifo ekyo omukulembeze oba ssentebe owa disitulikiti y'e Wakiso basisinkanye ne munne amanyiddwa nga Najja Nasifu kyokka nga naye yeegwanyiza ekifo kye kimu. Wabula basikanganye emikono nga balaga bonna basanyufu ate buli omu n'asuubiza nti singa sifuna kaadi be boba olabaawo ngenda kuteera akatambi okawulirize. Basuubiza nti singa sifuna kaadi nze nja kuba nkivaamu era nkudde emabega mbeere nga nkuwagira kubanga yenteekateeka ey'ekibiina kyaffe nga bwetambula. Kakati bano ababiri boolaba gwampuliriza beegwanyiza entebe y'emu naye tebalinze na kye bayita harmonization, tebalinze bakulu mu kibiina kusooka kubagamba wabula bo beesanze mukadde ke kamu nga bonna bazze kubeera nga babaveetinga. Olumaze okubaveetinga njagala okutegeeza nti yembeera ebaddewo olunaku olwaleero bagenze mu maaso ne baba nga basikangana mu mukono nga bwe njagala okuwa owulirize then n'abalala ngenda bakuweera mu katambi ke kamu abalala bagenze mu maaso n'okuba nga basunsulwa. Embeera bwetyo bwebadde ku kitebe ekya National Unity Platform kawulirize era birabe nzije tubeere nga tweyongerayo. Genda mu comment section commentingamu ssentebewo gwe yonna gy'osinziira commentingayo ssentebewo ani ssentebe owa LC5 gy'ova tubeere nga ate tunoonya nkuleetera amawulire nkubuulire oba bamuveetinze oba tebannamuveetinga era oba tebannamuveetinga agenda kubeera nga asunsulwa ddi. Wuliriza bino nzije tubeere nga tweyongerayo. awo wenyini temuvaawo owekitiibwa kibadde kitya mukulise sokolindeko nga temunavaawo we mwenyini meeting ebadde etya meeting kati tosobola kungamba ndi meeting ebadde etya nga yono sigibaddeyo nze yange ebadde nnungi ate naye kirala obulungi bwayo nze tikijja kufuluma ate bwe nasiifu bibadde bitya yange ebadde esinga obulungi kakasi ebadde wabuli kyebambuziza nti nkyogedde. kakati awo njagala okumanyira ddala mwembi nga bwe muli awo so mwetunulamu nga mulimu waliwo asinga ku muno obusobozi kati for example sajja lya Beene nga Nasifu akusinga kusobozi osobola omulekera nze Ssempala Kigozi kyokka naawe olina ebintu ebyengeri namugambye dda nga tukyali wali nti ogamba abawagizi obutampagira kiki kati naawe mukulu Nasifu osobola okulekera Ssempala Kigozi bamuwa tiketi ate nga lwaki simulekera era bamuwa tiketi bwe batamuwa kikino leka nkitereeze okumulekera kirala wandibuuzizza tiwe bakuwa tiketi oba bawano tiketi omulekera ova okireka oba omuwagira oba kine sikulekera bulegezi kati njagala tereza ekibuuzo kyange kiri bwe kiti mukulu Nasifu kulw'omwoyo gw'obwa Sseruganda osobola okuga nti akusinziira nga bwe biri nsazeewo ndekere mukulu Ssempala Kigozi ayagala kyakulekera
kati atengeri gye musinga ku busobozi ali sobola kulekera kale solekera omuntu gwesinga obusobozi naye olamuwa tiketi olamuwa tiketi ng'omuwagira ng'omulekera kiriwo ekitimutereeza mutereeza mwansaye ekyomulekera sobola kulekera muntu gwensinga busobozi naye olamuwa tiketi nja muwagira akati kankubuulire muto wange mbeera zonna ez'omunsi tuweerabanga abaana bakulabe yezo lwaki batuleese wano tojaga nti oyina obusobozi nga ate bakuleese wano naye ate oba tobweraba era n'abantu basobola kukulaba ate kati kankubuulire eyo eba confidence naye sikweraba nti oyina kati kankubuuze omuntu atasabibwa ssente bwa district basoogera ne bamugyewe namugaba jangu esinde ku basente bwa ate kati osooka kwerabamu nti okweraba nojja n'ogamba aba electoral commission mulaba mutya nsaanidde nedda olina paka bannaye ndaba nte nsaanidde ekisembayo kyekino ekisembayo kyekino mbadde nsaba muyinza okusaba olunaku netufunayo ka debate nga mutudde babiri batuwemu olweggulo obudde ate bwaki tumaze veti tulinze etiketi batuwemu enkya onowapaala atuwemu leero olweggulo nekusimba mbetaaga nekwatala simidi nze kati wano wendi wano ngenda kunoonya era twetwogera n'abalonzi baffe tusabekera puroguramu agitume bulungi tugambe nti jana twamusabe puroguramu n'agituma linnya Kyeyune Epafrodito yeeteeseteese okukwatira ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform Bendera okuvuganya ku bwassentebe ba disitulikiti ey'e Mubende omwaka 2026. Olwaleero tuli wano ku kitebe kyaffe for vetting era vetting ngimaliriza ndowooza ebibuuzo bye bambuza obondera 40 mbugyeyo ate bwe tudda ku ground e Mubende yo teriiko kabuuzo. Kyeyune Epafrodito yali ku buli mumwa gwa Munnamubende, si muto si mukulu, si wa kibiina ki si wa kibiina ki, kubanga Epafrodito Kyeyune nkoze ground yange n'engizimba wakati mu bumalirivu era kyekimu kimpeeseza enkizo okuba nti ndi unopposed bannakibiina bangi bali ku bifo byebimu bangi nga bagezaako okubbinkana naye nze kati ekisanja kyogenda bakyakubiri nga bannakibiina bwe batunulamu bagamba Epafrodito Kyeyune gwagwanidde okwatira ekibiina kyaffe Bendera era bampadde omwaganya si lwakuba nti tebaagala naye balaba nti Epafrodito Kyeyune nze nsobola okugyayo obuwanguzi bw'ekibiina kyaffe ekye-NUP era njala bakakasa nti 2026 obuwanguzi bwaffe ng'omuntu mbuyina, obuwanguzi bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu e Mubende abuyina. 2021 President Robert Kyagulanyi Ssentamu e Mubende yajjayo obululu 483. Ku mulundi guno tugenda kwongerako bwongezi, tebugenda kukka, bugenda kweyongera ate ngo bajje no Museveni bwe bukka. So omulimu ogwo tugukoledde kati ebbanga lya myaka 5 okuva 2020 ekibiina kyaffe kyabeera registered era tusuubiza bannayuganda nti Mubende district ebitaakolebwa 2021 byonna twabikoze. 2026 tusuubira obukulembeze obulungi mu kibiina kyaffe ekye-NUP Chairman LC5 Epafrodito Kyeyune bwe tugenda ku bifo by'abaka ba Parliament nawo tusuubira Mubende municipality tujja kugyayo Buweekula County ne Buweekula South. Mulundi guno bannamubende beetegefu okwaniriza enkyukakyuka n'amaanyi gaabwe gonna. Manpafra Mubende manyikiddwa ng'ey'abalwanyi ng'ey'abakadde ba NRM ku luno mu 2026 nteekateeka ki magezi ki strategy ki mutaddeyo nga bannamubende naddala nnyo ebikyekyo NUP okusiga ku NRM? Ekisookedde ddala nga bwe ŋŋambye nti emyaka 5 kye tubadde tuzimba naffe tukifiiringa nti kirina liza zigenda otuwa. Tumaze emyaka 5 omulimu gwe tubadde tukola baguyita civic education nga tusomesa bannamubende n'ebitundu ebituliraanyeewo okumanya eddembe lyabwe, okumanya amaanyi gaabwe, okumanya ki kye bateekeddwa okufuna, what belongs to them. Tutunulira ebyenjigiriza, ebyobulamu, ne tunulira obubbi obuli mu gavumenti eno, byonna kati emyaka 5 nga tukozesa media houses zonna eziri e Mubende. Kituyambyeko okubikkula abantu amaaso kubanga abantu badde tebamanyi bigenda mu maaso ne tukozesezza omukisa ogwo ogwa media houses eziri e Mubende. Kizito Abbas kuva Lwengo negwaniza obwa chairman wa district kadi NUP nakola leero badde batusunsula era tuvuddeyo mu kakiiko k'ebyokulonda
twebaza ekibiina kya National Unity Platform okuleetawo enkola ng'eno kubanga nnungi nnyo. Tugenda tutaasa okufuna abakulembeze ab'ekiboggwe, tugenda tutaasa okutuleetera abakulembeze abatasaanidde kubanga eno gye tubadde bakubuuza ogenda kukola ki kyogendamu okimanyi, emirimu gya ssentebe wa disitulikiti gyegiriwa. So ate nga ne ku ground ebitundu 6 ku 100 gye biva wano wavaawo bitundu 4 ku 100. Kitegeeza ki nti abantu bagenda kusalawo ate n'ekibiina kikakase nti naddala abantu abasaliddwawo ddala basaanidde. So eno process nnungi nnyo ffe nga ffe ba National Unity Platform tugyenyumirizaamu. Ekirala tebaddemu mivuyo, temubadde mu kuttiŋŋana, temubadde mu kubagana, era otudde ku kifo kyeki, otudde n'omuntu gwe muvuganya naye ne mwebuuza nako, era nsuubira nti ekigenda okuvaamu bannayuganda mubeere bagumu, mugenda kufuna abakulembeze abasaanidde kubanga eno process ebadde nnungi. Ekyokubiri, tusaba ebibiina by'obufuzi ebirala bijja embracing. Ekisooka tetwala ssente nnyingi, abantu ze mulaba ze bonoona simanyi bali mu kamyufu, abantu ne bettiŋŋana, abantu ne bakyawagana, naye eno process erageresewo omukwano ate era eragira ddala naawe owulira nti ekibuzo gye bambuuziza kinnemye oba nkikoze eki nkiyise n'ogambaga nti tosaanidde, ekyamazima nga tokoze eki tosaanidde, nga bakulaze ddala nti olabye munnoowo gw'obadde ovuganya naye makisi zaafunye naawe z'ofunye ne ground yasomye bweti. So twebaza nnyo ekibiina kyaffe kya National Unity Platform, tukakasa nti process eno wegenda okuviiramu nga buli kimu kitambudde nga bwe tukyagala. Bali ku Dembe Joseph, nze wano ku vetting, ne vetting ebadde enka naye kirungi mbadde nakubye winter, nze nazuukusa ekiro nenteekako ettaala, nalabye omukyala ambuuza obadde ki, ne muviira ne ngenda mu ddiiro nensoma obuntu bwange nembuka owandiika ne kapapula wano. Naye ekineewuunyisiza bwe nawandiise bukowa values bonna bwe bambuuziza roles of chairperson zonna bazimbuuziza nga zonna nazikozeeko wano. Manyi ffe twakubanga winter nga tukyasoma nga mbuyina wano kapapula nabusomye era bonna bumbadde ku mutwe wano. Ebibuuzo mbizzeemu bulungi nnyo, ne bambuuza polling station ze tulina Lwengo ne mbiddamu. Kaakati mbadde nzimanyi bannaye mbagamba nze chairman we Lwengo addako, ate ku luno ababbi munsabire nnyo baleme kunziba kalulu kubanga tubalaba. Era nasaloza gosaanidde lwaki nze nsaanidde okuva February 17 2020 ekibiina ky'NUP kyatandikibwawo wali ekamwokya bali ku Dembe Joseph mbadde ntambula n'ekibiina kino, era nze ayali flaga bearer we Lwengo district, era nze yakuuma akalulu ka Kyagulanyi Ssentamu. Ffe abayayi batukuba n'emiggo batukimanyi nga tamuza dyala fomu za president e Lwengo, batukuba emiggo ne registrarwa twatambula naye bamuyitanga Ssemagando bubuuzanga. So yenze asaanidde mu bakandidenti bonna abali e Lwengo kubanga yenze ali ku mulamwa, yenze yawandiika ebbaluwa nga mpaabira Kagabo nti mumuwadde kaadi naye Kagabo Ssentamu Julius munnalwengo munnankyukakyuka okuva mu Bukoto South constituency gye njagala okukiikirira, era wano olwaleero nzize ku kitebe ku nsonga za fundraising eri official, era bassebo ne bannya bakasente tukyakeetaaga, bacandidates bakyali bangi, era eyo ensonga ffe tugikolako eno mpolampola n'abalala mujje bwe tusorting ensonga y'akasente. Naye nga tuvudde ku ebyo, nina nange ng'omuntu candidate eyeesimbyewo okukiikira abantu b'e Bukoto South ennuma, era nga kankozese Ghetto TV n'emikutu emirala okutegeeza bannayuganda n'abali mu nsi endala eyo nti tunyigirizibwa, naye atunyigiriza yoyo gwe twakwasa obuvunaanyizibwa mu mbeera eyo enzibu ennyo okubanga yakulembera akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda ffe mu Uganda katufuukidde ekizibu. Bakandidenti tetukyalya, tetukyanywa, buli kaseera ogugumuka okulowooza ku nsonga y'okukyusa mu plan. Ffe mu kukyusa pulaani z'omukulu by'Abakama teekamu ensonga egamba nti mu geemu eno toliimu wekka, olinamu bannabyabufuzi, olinamu ebibiina by'obufuzi, olinamu abakulembeze ng'aba National Unity Platform. Naffe tulina enteekateeka zaffe, oluusi tuzikwanaganya n'ezizo ne tugamba nti tutandike, bwekugamba nti vetting etandike ng'ebeesinze ku pulaani zo nti okulonda kwa January. Kakati gw'ojja buli kaseera okyusa nominations za luno, wasooka otuwadde date endala, wasooka mpolampola ebyaba LC n'okyuka nga tulaba ng'ebinaatereera LC no kati tetumanyi oba zinaalondebwa, ne tugenda ku by'abakyala n'obikyusa. Kakati tuzze mu kalijjeno aka 2026 2031 okonomu ofuukidde ekizibu, otufuukidde ekizibu mukulu. Wasooka n'otuwadde date esooka ne tukkiriza ne tugitambulirako n'ozaako endala. Kakati ate watukubyeko eno gye tutamanyi na gye yavudde nti kakati aba local government bazze batandika nga 6
sebo soko omanye nti waliwo emitendera abakandidates bayitamu gusooka bakandidate balina okulizayininga gye bakolera kakati forms ezo bazifunye approval bazifunye okuva mu bakama baabwe waliwo okunoonya akasente ak'entambula waliwo okunoonya nomination fees esente nyingi nnyo n'okunoonya companies abannamateeka ezigenda okukona mu stamp bannamateeka abamu balina programs bagenda bweru bakola ki sebo weetegereze enteekateeka yo ebenga ekwatagana n'eyaffe bwe bitaakwatagana ojja kutuuza mu ndooliito ze twalimu mu gy'ekinaana egy'ekinaana entalo n'okufiirwa abantu mu Uganda kwava mu kuteekateeka bya kulonda ebifu kati gwe ndaba naawe mu mapeesa mwotagalira okwata lino tuyambe tubeere n'enteekateeka ebyokulonda ng'etegeereka nga nnambulukufu si buli lunaku lwonakya kakati olwaleero ŋŋamba kino sooka oteeketeeka ate enteekateeka eyo gireete gye tuli tumale gikkaanyaako mukulu so kino kyongera obbatiisa oba because mwenga ba candidates isn't this getting tired to you tetutiisa wabula etwonoonera enteekateeka zaffe ffe bakandidates tuli beeteefuteefu olwokuba bagamba qualification oba wazisoma dda bwe bakugamba enteekateeka y'oba ogirina wabula okutya bwe kuli nti otutaataaganya mu nteekateeka kakati National Unity Platform Erinnya Najja Nasif ndi speaker wa district ya Kisesa zino naye nga nasaba okwesimba kwa ssentebe wa district era ye Wakiso ekitulese wano lwaleero tuze ku vetting oba kusunsulibwamu anakwatira ekibiina kya NUP flag oba bendera lwaki gwosande oli muvubuka mbadde njogerako n'abamu ku muvuganya nabo n'agamba experience nabwedi so mwenga abavubuka lwaki mulowooza nti ebitundu nga Wakiso ziri ku district ennene mu Uganda lwaki nti esaana kubeera mu mikono gy'omwami Nasifu ekisooka experience tegiba myaka oyinza okuba nga oli alina emyaka mingi naye nga temumusinga experience yanjawulo so ekyemyaka si experience ekyandibadde kiraga experience nti kikyokozeewo wasoma kyenkana ki obumanyirivu bwo bwenkana ki gye bayita experience so nkikiriza nti benvuganya nabo bonna bankubisamu emyaka emirundi 2 naye tekitegeeza nti neexperience bankubisamu emirundi 2 nyinza okuba nga nze mbakubisamu experience mbadde mukulembeze ebbanga lyange lyonna okuva mu buto bwange okuva mu primaries secondary university ne bwe natandika okukola wonna mbadde mukulembeze era local government akagiyingiramu era guyisibwe mundu wange ogusoose nali ekyalo kyembeerako nakyesanja nze omuwanika w'ekyalo so kuleva eyo kwe natandikira kwero si wano ku muluka era gwe gumu ogwenakyesanja ate nze vice chairperson ku muluka gwenakyesanja kitegeeza obukulembeze tunabutandikiramu kuleva eri ya LC1 kitegeeza manyi ebinyigiriza abakulembeze bannange okuva wansi mbadde kansala wa district era akikirira omuluka ogwenakyesanja n'ogwekawanda mbadde speaker wa district eye Wakiso yennyini gyeyagala okuvuganyako oba gyemvuganyako okubeera ssentebe kitegeeza ki nti ebizibu bya Wakiso mbimanyi mbitegeera ate mmanyi nekirina okukolebwa bwetuba experience mu kumanya omulimu gwe tugenda okukola ate kakitegeeza nze mbasinga experience lwa nsonga kati abanvuganya tebabadde ku level gye mbaddeko eya district mu administration era tewali abadde akisobola kuga nti alina experience mu kumanaginga district okujjako nze kitegeeza experience ate mba mbasinga so ebizibu ebinyiga Wakiso mbimanyi era newokutandikira manyi ekibeesa okutandikira briefly saagala njogere bwogezi byengenda kukola njagala nkuwa ekizibu ne solution yakyo ekisookera ddala kyetusinga okukaaba nga Wakiso district tukaaba nnyo ebbula lya ssente oba gavumenti yewakati okutuwa ssente endala nga district ye Wakiso ng'ekulemberwa ffe ate abali ku ludda olwagala okyusa obuyinza kitegeeza nti tetugenda genda kufukamira mwami Museveni tuwa ssente naye tulina okunoonya amakubo amalala agatuwa ssente ezisobola okwongerayo district ye Wakiso okugeza oba kye bayita city twinning oba town twinning nti osobola okukola emikago n'ebibuga ebiri wabweru w'eggwanga nze nina banywanyi bange bembadde nkola nabo mu field yange ya software naye ng'essaawa zino bali mu byabufuzi nga governing mayor wa Oslo munywanyi wange mu profession yange eri gyenkola era lumu namusabako n'okukola training ne Wakiso naye era kyali kyetagisa political head okuba nga idea agibayinga so kati mwemanga nze political head kitegeeza eyo yokka ntandikwa nnungi okufuna funding ejja mu Wakiso district nga tetwegayiridde na gavumenti tuwa ssente tulina ebizibu by'ettaka abantu waliwo ababbi b'ettaka mulimu abakulumpanya ebibanja abatunda ebibanja emirundi 2 oli awo ewola ssente ku kibanja naddamu nakyawulirako ku tuguni endala ebyo n'ebizibu bisobola okukwatibwako
experience gye nnina nti nze professional yange ndi software engineer ebintu ebyo software oba technology asobola bisolve. For example systems eziriwo ez'ettaka ministry ya land zekozesa zikoma ku level ya byapa kwa mayiro land, ab'ebibanja nabo beetaaga okuyambibwa okutereeza obwannannyini ku ttaka lyabwe. Oli n'atava buvyeri n'agamba nze nina ekyapa kya wano mwenna abaliwo sibaagalawo najja n'abasenda mwalaba ebyali e Lusanja. So ensonga ng'ezo zitaaga okukolebwako omuntu ng'alina omutwe nga mwogi. Tulinayo ebizibu bya kasasiro, mwalaba ebyagwa mu Kiteezi eri mu Wakiso, wadde KCCA yali esinga okuteera kasasiro mu Wakiso. Tulina ebizibu bya kasasiro paka na kati KCCA ekyalemereddwa okulaba engeri gyesolovingamu ebizibu byayo ebya kasasiro. Instead yali kyebakola bajja ku kyennakawuka gye baafuna ettaka nti ate era bayiwe mu kasasiro, which is still in Wakiso. Ne Wakiso nga district kasasiro mungi. So twetaaga okuba n'engeri ey'okumanagingamu waste. Mulimu ensi ezimanaginze kasasiro obulungi nga zi Sweden. Otuukamu nga temuli kasasiro nzo olowooza bo tebalina na kasasiro. So twetaaga okubenchmark z'obufumbo. Olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.